nkugambye nayise bukunya naye nga abaana abo be bankubye oli ankutta onansamba naye oyo taba mutemu otege oli ankutta antugira mabega ate gwe Muhammadu ovudde no nsamba mu tunulira omwana wange bwati bwabeera batandika n'aba abalenzi wange bwati bwabeera gwe ng'omwana afiira Katongole n'ekyafiira wagatteko nnoonya abaana abo Muhammadu Katongole n'Alafati Katongole yeeyita simanyi omusika batunze ettaka ly'abaana n'omulala obedde yeeyita imaamu ne Matiyo Omala bagoberera baali mu luko olujja wano okunkuba Alafati omusika yeetankwata n'antuga n'okuntuga ne bansamba mu lubuto ne bankuba nze nakyazimbye asatiza kwabo bonna bonna ani yagende wadima wali etajjeno n'asayininga nti alina okuddukanya ebintu njagala ombuulire njagala ndage omwana yasayininga kwabo ng'alina ebbaluwa emukkiriza okujja okukubya omuntu bakuwaddewo ng'ani mwe temwamanya nti Hajji yafa temanyi tiyaleka abaana temanyi tiyaleka abaana mutunda we mubba we mutunda bwe mubba we mutunda mudu onkubye nkulaliraga niyo mwana gojja kulya n'enfufu nze nkubuulira ojja kugirya ojja jirya gwe mwana wa Katongole kitawo yakoba onkubye ebikonde bibiri onkubye nkuba bazukuka kiro olugoye mululabye olugoye luulo baaluyuza lwonna akatambaala kaako ne kava ku mutwe ne kagwere olugoye baaluyuza lwonna paka kuyita bukunya naye ng'abaana abo mubalaba nabo baazaalwa buzaalwa ng'abalala Hajji Katongole omugenzi be yayagala bw'atyo n'asomesa be batunze buli kimu be badisorganizinze buli kimu bagambye bo tebakwatibwako bo bali untouchable bo balina contacts za security era bo bagagga baana ba mugagga tebakwatibwako naye bankubiddeawo kati okunzitira waawo bagambye kyono muka Hajji kimala nakugamba Matiyo okuva Hajji bwe yafa omwana wange abonyebonye galinga ng'atafumbirwa Hajji lwaki abonaabona n'abapakasa abaali balomba obulombi okujja okupakasa nga beefuula nti be bannannyini mulowooza nti Hajji teyaleka baana mulowooza mukoddomi wange teyaleka baana Matiyo abadde ogenda kuzitira omwana n'abadde agenda okusigaza abazzukulu omanyi kye bakola omwana wange gologola bolowooza alina emyaka emeka olw'obunene olowooza alina emyaka emeka Bamuyage bombi actually batunda ettaka eri wansi olwaleero manje bali zinoonya tetuziraba kati oba tomandowooza nkuuma ki singa omwana wange bamutta omanyi gye nava olugendo Matiyo obadde ogenda kunzitira omwana gwe Matiyo obadde ogenda kunzitira omwana abaana obayita abantu abo abaana obayita abantu Matiyo obadde ogenda omanyi gye nali okuva gye nvudde nzije wano lwaki mwesiba ku bintu ebitali byammwe mwe abapakasa abajja okupakasa obupakasa ne babaleka mu kintu ne bafuuka ensonga omwana wange basiiba bakutta ne bantuga essimu ne bansamba wali mu bitooka oyimiridde onyumirwa nze nali nkola mirimu gyange sikwagenda ne bakuba essimu ng'obabuulira buli kimu ntegedde tolimba bantu eno gyokolera tewali nsiko okimanyi nti batundawo dda okimanyi oba tokimanyi kati kyokuuma Matiyo osuleeri nabadde baatuma wawa n'omanye mukama wamye omukiga Matiyo nali nsobola okwogera naawe n'omuntu eyali atukoleddeko era basobola okuvaayo ne bagyeko bonna ne bajulira nti ono abadde akuma ekintu kyaffe ekikugamba kireke lwaki kifaanana bwe kityo owulidde okuuma nsiko nze Hajji Tisaala Ddungu ati Mutagubya baleete ebbaluwa okuva ewa administrator general bannange ab'ekitiibwa simanyi kye tuliko olwaleero mwana wange obudde bwonna ali mu bulabe bamutta ate nga muto alina emyaka 33
omulenzi omukulu asooka ali myaka ndowooza nanga mu 7 kyenkana ayingira 5 Mwamudu Katongole n'omulala Alafati Mutagubya. Abaana baliisiza omwana wange akakanja njagala bambuulire be bamuwasa oba nze kyenjagala kiri ekintu kimu kuba omuntu yenna akobeere mwana nga tolina bbaluwa era nga tolayirangako mu kkooti tolina maanyi gy'ogajja kutunda bintu naye batunze buli kintu kyonna nga buli kye batunda n'abaana bano abato be batulekera tebabawa kati baleete ebbaluwa ekyo tubuuze ne ba administrator gye bali oba abakuza abasirika obusirisi nga tebavaayo. Nze nzaala omwana ono muwala wange era mukoddomi wange yajja n'amwanjula byonna marriage certificate tubirina naye bamutandikirawo nga lumu nga Allah yakatwala mukoddomi wange nzize nguluba mu bintu ab'ekibuli Sheikh Kibaate Sheikh Afizu oba ne baseeka abalala bayingire mu Maali ya mukoddomi wange Hajji Musa Katongole bagimalirize kubanga sigenda kuweerera sinnaweera omwana wange babadde bamutta nakati bakyamuliko bamuwondera wabula ate ne byafuna obutono bwe yafuna obw'abaana nabo baagala babusike olumala okubifuna bajja ku ground nga banoonya abantu be bakola kibe baguza naye njagala bandage ebbaluwa yonna eyabawa obuyinza okutunda emaali y'omugenzi njagala bandage ebbaluwa eva ewa administrator general kuba bye batunze bingi. Prince Kasina Kibinge akoze kinene nnyo kuba singa oli awo teyaliiwo tewali kintu kyonna kyalikoleddwa era ntuuka okwebaza ate ne neebaza ne Sheikh Kibaate kubanga n'ebintu bino byennyini okubigaba yabigabira mu buzibu bw'amaanyi nnyo naye ntuuka okwebaza jjajja w'Obusiraamu tewali muntu yenna ayina kutuukayo ekyo kiri ludda wa njagala bakindage bajjeyo Kurani bakindage ng'ate ebintu byagabibwa Sheikh Kibaate ebintu babigaba ba Afizu ebintu babigaba ba Sheikh ne documents weeziri ezigaana omuntu okutuuka ku kintu kye yakola kye yagabana bazireete kati abaana faamu zonna bagenze bapangisa ebirala nga batunda bonga sigumwangu oba ebiri nga bagalana muttirayo naye ng'ebiwandiiko byonna kuba kooti yamuwa obuyinza abaana obwana ku mugabo gwe bagabanya obugabanya abo boolaba ne bankuba kunyambula kuno kwabadde kunyambula bankubye ne bandeka nga ndi bukulu naye ku ttaka kyatero eryawe balimaze odditunda oba baalitunda kuba mutation yabaweebwa ate nange nayita makubo matuufu okujjako ekyaffe olwo tupime egrupu esembayo tulekewo ekyayo bo bagamba buli kimu kyabo babakwate n'abaana babakwate kuba kati nange nsula sebase amatu gambeera bweru babakwasa omukono ogw'amaanyi nina abaana abato be bagamba bo tebabamanyi sina baganda baabwe bintu byamala okugabwa eshariya n'abantu ne bamala okufuna percentage zaabwe abaana ne bamaama abakulu abo ne bavaayo ne bajja ne bagamba nti ate biri mu kampani era ekimu ku kyatwalibwa bandaga nti abaana abanga abasembayo tebalinaako mugabo tebateekeddwa kugabana ekyo nenkireka nenkivaako muba muli awo nga baleeseyo n'ekirala nti kino kiri mu kampani buli kimu baagala kisikawe bati balina kampani zaabwe zebayiiyaawo ne bagamba ebintu byali mu kampani ekitundu kigendeeyo n'ekitundu kigendeeyo buli kintu tewali mirembe ku buli kintu kye twagabana njagala bintu by'abaana bange bannange njagala bintu by'abaana bange nze gwe mulaba natuuka ne ŋŋenda mu kkooti abaana nze nabazaala biologically nze mama waabwe nensaba legal guardianship y'abaana bange nenjifuna nebeera granted njagala ebintu by'abaana bange byonna nga bwe babigabana omugabo gw'abaana bange gwonna ngwagala estate lawyer ampe transfer z'abaana bange ampe buli kimu n'amala kufa
n'amala kufaalyo balyoke babirelizinge buli wengenda okukuŋŋaanya ebintu by'abaana bange byanfuukidde kizibu buli kimu kyanfuukidde kizibu baawo babadde banzitira wali nga bankuba naye abantu abaana abato nina abaana abato ate ettaka lyonna babeera balowooza lyabo buli we twagabana tokkirizibwa kusika kintu buli wafuna ekintu tokkirizibwa kijjayo omwana w'emyaka 8 n'omwana w'emyaka 3 okyola abantu bano abankubye abaana olaba baakubye nze omukazi omukulu olwo abaana bange abato olwo abaana bange abato abalina omugabo we bagabana nabo ng'ate bagabana kyenkanyi nabo nsaba mu nnyambe bano abantu bagamba bantu bammwe bo bagamba bantu bammwe baana ba mugagga security yonna bagimanyi era tebali untouchable teri asobola bakwatako naye kati nze obulamu obwange buli mu matigga naye abaana bange babadde banzitidde wali faamu gye boogerako bakwata eyika 15 ne bazipangisaako abalimi ne sente tetumanyi gye zibeera gye bazitwala gye baziraga tebalina gwe baziraga bw'otuuka ku faamu nze okuva we bagabana ebintu nnwana na bintu byange buli wootuuka okusika ebintu by'abaana lutalo ono ampita emabega mbaka nkwata ati antuga mu bulago ono mudu ng'afubutuka eri oyo alafaati mutagubya ye yampita emabega n'antuga mu bulago nankwata ati n'emikono ogumu gunkutta omulala guntuga mu bulago olumaliriza essimu ne zigwa n'ebisumuzo ne bigwa ne babiri nnyo oyo omwana omulenzi mudu olw'okuba mu nzigyeko ng'oli addamu atoloka nga nkuba ekikondo ekyokusatu kakati nina kyembuuza abaana abo baagala ki ne balyoka banvulunga nabutambala bwonna bwavako ku mutwe n'engatto ne zivaako olugoye lwange lwonna zonna ne baziyuza naye ng'abo boolaba abaana b'omugenzi Hajji Musa Katongole tebakola tebalina mulimo nagumu gwe bakola n'ennyumba ze basulamu baazigabana ku taata waabwe naye ate bali abaana 19 bo bamanyi nti emaali yonna y'abaana 2 bokka tulemeddwa ffe okufuna ebintu bye twagabana lwaba abaana buli wootuuka bagamba ekyo tokikwatako awo toteekeddwa kubeerawo nze nina abaana abato tonotono obugenda okusasula amabanja abo abaana 2 tebalina nsonyi bagamba ebbanja lya kitaabwe tebaagala kumanya lyesasule n'omuzikiti gwa kitaabwe ne bagala tebaagala gwongerako wadde olw'ataano emikwano egiriyitawo gikole ki gimalirize nze amanya gange nze omala Mathias ajafa olidde sebo bandekera okukuma ebintu bya famire ya Hajji Katongole etali biva mu muntu omu bidda mu bantu bameka mu famire nsigalawo nkola ki nkuuma olidde bangamba tewabanga asala wano baali abantu 3 Hajji Eke Hajji Kato n'alafa ne bangamba kujjako nga tuzze nga famire tewa muntu asala wano n'akola ki n'apimawo owulidde kati lulimba nve mmanga nsansinkana ajati nsoka kulumba saveya kuba saveya mumanyi mbuuzo waayi mukama waffe abaleeta ali ludda wa ate ddala And also when I'm trying to swallow, naye nga nsaba baseeka baveeyo ngawo bakwate abindegeiba n'emibiro gino majjukira banyiga muno omuntu ku ttaka lyalinako naye omugabo n'abaana kati walize kupima kuba baapima kino ekiri bali mmanju tebakipima naye bano abalala baana bwana ng'abaana abalala kati omwana omusika ye ekyo olina okimanya bo baagala kutwala butwazi kwega tebajjukiranga nti Hajji yayina era estate nga kusasula mabanja naye kwe kumpi amabanja gonna bakyatubanja
obusungu bingi babukisitegeera kubanga kunzita banyamba abapoliisi bali eyo bagenda beewaana nti bo bali untouchable olwokuba bavuga emmotoka ez'ebbeeyi nabo bagendayo ne bafuna ekyabo okitegeera oba kyefunyizza